Buterevu mukwano gwange nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire gwetena bakubanga subscribinga gena master subscribinga likinga commentinga tusobole kubanga mnange tutambula fena. Of course ntandise n'omukulu Gravity omutujju ono munange yatuvuddeyo n'atubulira ensonga lwaki yasalawo munange azimbe Busabala. Ono yazimba kumpi ne beach y'omukulu Kyagulanyi Centamu era weyabuuziddwa ensonga yagambye ono yandiyagadde okubanga munange mu biseera bye eby'eddembe agenda na fishinga agenda nakwata ku byennyanja saako okuwugamu awo ak'ekigagga. Wabula ono agamba ajja genda ng'ekiseera kituuse ne mukyala we babeere nga munange basenga ku sayidi eyo. Wabula kyasinze okubanga yeeraliikirira munange ye unnecessary noise ayinza okuba ate ku beach Busabala singa wabayo ekivulu kyonna munange ka noise baba bagenda kawuliramu ate nga okwebaka waba tewakyali. Omukulu Gravity omutujju agamba yebaza abawagizi be bonna abasobodde okubanga munange bamutuusa ku makulu ago. Era n'agamba alina ssaawa zino wetwogera ennyumba 2 emyaka 11 z'amaze mu industry ng'akikwasaganya abawagizi basobodde okumuwagira. Wabula agamba singa anaaba amalirizaayo ennyumba ye yo mashoni munange eri ennyumba enkadde ajja kubanga agikwasa mukadde we oyo eyasobola okubanga munange amujja mu buto n'amukuza okutuuka awo watuse. Jukira Gravity omutujju yali aveeri mu kiwunya mu ghetto eyo gye yasibuka mukwano gwange nga babuuka emyala okutuuka ewaka awo nno nga enkuba weetonnya mukwano gwange gubula asala. Wabula ono munange yava mu grass nadda mu grace. Era Gravity omutujju agenze maaso n'atutegeeza nti omukulu Kyagulanyi Centamu yamuwa era yamusikiriza okubanga ate agenda mu kirooto ekinene bwe kityo. Jukira Kyagulanyi Centamu mu bayimbi betunira wano mu ggwanga Uganda y'omu ku bayimbi abazimba ennyumba amakula ku myaka emito ddala era nga ye gye tuyita White House gye yazimbawo ku sayidi eyo Magere. Jukira nti ne King Saha naye yavayo n'atutegeeza nti omukulu Kyagulanyi Centamu naye yamuinspiringa nnyo era yamugamba agende n'ebirooto bye waba ayagala ekintu akikole kubanga akisobola. Era ne King Saha naye alina mashoni matibona baana bato naye munange balina kye balazayo mu muziki ebiseera ebisinga kiba kirungi munange ng'abantu bakyakwagala nga bakyakuwa kasente ate n'obaako kyokola kyonaalabirako awo n'ogamba yes abantu bampagira era n'abantu ebiseera ebisinga baddamu amaanyi okubanga bawagira omuntu naye nga balaba yeeyongerako. Emabegakaawo waliwo ebadde bitambula omukyalo omu ng'ono kigambibwa nti y'omu kwabo munange abavuddeyo ne bakola okwemulugunya nga bagamba munange Godfather yabafera. Jukira Godfather twakitegeddeko nti musajja atunda mataka era nga musajja dira. Wabula emabegakaawo yavaayo mu statement yemu mu vidiyo emu n'agamba ye takyayagala kukolagana n'abakadaama era mu njogera ye ebigambo bye byali uwebiti. Teriyo sente za muntu ze nnina nze singa nali njagala sente naali tagetinze bakadaama kuba be badongo ne mbajjako sente naye mwenna mukimanyi nagoba bakadaama mu bizinesi yange ey'okutunda amataka. Nagoba bakadaama nkolagana n'abantu nga be Uganda kubanga nagenda ku checkinga account yange eno eri 75 Uganda 75 Uganda yawan ebitundu 75 abandaba bali wano mu Uganda. Bakadaama nabagoba lwansonga bakadaama bo banoonya ntalo ku bantu. Kadaama ye muntu gw'oyamba leero enkya n'omusaa ku live ng'akuvuma n'omubuuza lwaki wabadde ovuma gundi ng'ate ye yakuyambi. Ebyo bimanyi naawe ebibeera bya Bible kale just wabula terwabadde olwo munnange ono kyategerekese nti yakwatiddwa era omukyala yabadde agambibwa mbu yandibanga y'omu ku abo abamukute avuddeyo n'abyegaana n'agamba naye yakolako naye wabula nga bye yagenda omumukolako oba mukwano gwe gwe yatwala omumukolako munnange ebintu tebyakola. Jukira abasinga bamanyi Godfather nga munnange omusajja omuwonya oba omusawo omuganda asawula era naye mu vidiyo ze ezisinga agamba ye mulogo nakinku era taloga ne baloga naye munange omulwadde gwe bakolako teyasobola kubanga atereera era nammwe mumwewulireko. Asinza musibisizza naye nalabye ku mitimbagano olwajjo nga bisatulatinga nti no baamukuute but it is not me, so please I'm not the one.
You also... So I contacted Godfather. Aline namba gy'akozesa ku social media. So nemubuulira ebizibu byange. And during that time, I was also ready to travel to come to Uganda. So last year, November, I came to Uganda. I met him face to face. Nampitira mu mataka n'atunda. Naye ng'ekyali kitutute e Uganda, nali ne mukwano gwange Omujamaica nga yeetaaga buyambi in spiritual way. Kati ne mukwasa mukwano gwange, namusabira like the way spiritual people pray for other people who are in need. Naye nga at the end of the day, it didn't work out. We ended up coming back with the same problem. So I'd gained confidence in him because we spent three weeks with him and he was always with us. Kati nembera neyo confidence nengamba waba atunda mataka ate n'ekipande nakirabye mu office ye nti natunda mataka. Then that's true. And he convinced me even when I came back to UK. He repeated the same thing. Tutunda mataka. Kati nem believing engeri gye nalaba n'ekipande ate abeera ku social media atunda mataka biki ebyo nga yeerangirira. So nembeera nayo trust nengamba kale kamuguleko ettaka. Yes. Kati nampeereza contacts ze, how to make payments, nandaga n'ettaka nga liri e Karagi yali on the land on itself n'agamba we wano wenjagala okuguza. Nankolera n'ekipande ti kino ky'ekipande kyegenda okuteekawo ng'oguze. Ogenda okumanya nti ebintu ebya spiritualist tebyakolanga omaze already ogula ettaka. Ng'amaze ogula ettaka buli kimu kiwedde n'endagaano ng'agimpeereza ku gundi ng'agiweereza looya nga naye ampadde kopi ku WhatsApp. Kati this year nengula ticket. Kati oyo lawyer wamufuna otya? Lawyer ye naye wamutegerera otya? Wamutegerera ku Godfather? Oyo lawyer namutegerera ku mukwano gwange twakula naye ye embaale eyo gye banzaalira twakula naye. Jose Chakala, Sibitoka, Mama Nakanjako, Musiramu n'emikwano gyammwe ebiramu muli mu ttiimu. Mutegese concert nga 25 August ku Theatre La Bonita. Kati bino byafuuse bya ddala. Abantu ku ground beebuuza mugenda kuzannyira ki abantu. Omulundi guli bayita Mickey nawe kenyini Jose Chakala ku Comedy Store. Naye abantu ne bagamba kintu nga tekyabadde kikwafu bulungi kyadde kibulamu olw'ensonga tewaliwo sound z'aba Nigeria. Kati era mwetisse musalaba gwe gumu abantu beebuuza ku ground mugenda kuzannyira ki abantu. Can you really sustain the audience for 6 to 7 hours unendingly? Kuba kati bino bya ddala. Ba tiktokers abalala balitegekayo ekintu abantu balijjumbira kubanga balaba ebintu byemukola bya ddala, oba mugenda kubakomerera mu sumaali nga teri tiktok aliddamu kubaayo kyagambayo bantu. Bannange nze mpulira ne wendi nkankana. Buterevu mukwano gwange nenkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Kwatana bakubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobola kubanga mnange tukitambuza. Saba mukama Katonda bankomere mweraba.